Alright, webale kubanga atera ku Prejan Media TV kuoli nnyonnyo nga bw'okiwulira ng'olikinga nga okomentinga sina kindi no sharinga ngo sharinga kugamba nti ekyo okola ky'amaanyi ddala ddala nga bw'okiwulira. Kaakati nno olutalo twategedde bulungi nnyo nti nno musajja mukulu amanyiddwa nga Edwin Katamba abasinga bamuyita MC Cats yaddinganye ne mukyala we amanyiddwa nga mama bulamu we Phil Mutton baddinganye naye MC Cats abadde alina abaana bamanaginga abayimbi mwaba abaana mubadde mu Haze ne Shamike bayimbi balungi nnyo nga bw'okiwulira naye ate abaana bana babiri batandise okuba nga beeraliikirira lwa nsonga mama bulamu we Phil Mutton yakomyewo kati ebisala byonna ebisinga obudde atandise obuwa nnyo fiiye osinga baneno abaana batandise okweraliikirira era bagamba bannanga omusajja oba taatugobe simanyi okusingira ddala Haze Uganda atandise okuba nga yeeraliikirira ku nsonga ya fiiye okuba nga yakomyewo okuba nga Cats Music emumanaginga bonna batandise okuba nga beeraliikirira Shamike oziko ne Haze Uganda. Tukimanyi bulungi nnyo nti nno fiiye nga bwe nkugambye baali bayawukanamuuko naye Cats yagaye muno ye ensobi gyali yakola ennyo nga tamanyi era mbu bano fiiye asobola n'omumalirako sente mpitirivu ddala ddala nga bw'okiwulira osinga baneno abaana lwa nsonga oli amulinamu n'abaana be oba amulinamu abasika be kweggamba kale Prejan Media TV mukuwa amawulire tukwata kisooka likinga commentinga sharinge zezo updates eziba nga zaakagwawo n'ozifuna bulungi nnyo ddala ddala nga bw'okiwulira webale nnyo webalire ddala.